byesonyiwe maama ebyakulamu tukusaba maama ebyakulamu bireke ajja tukulusumu kulikayo tubyogerako ebyo tebyogerako so Ackram naawe tukusaba osirikeko teri kyabadde kikutwala kasuku live Ackram teri kyabadde kikutwalayo segeera teri kyabadde kikutwalayo Ackram sirikira woli storeyo mwami Ackram oli mukwano gwange naye it doesn't make sense right now to prove okitegeera sirikira woli ne ajja tukulusumu asirike ebintu bikakane kitegeera don't make more interviews Ackram don't making more interviews it doesn't make sense ekyo nkiressaawo waali ogenze kutemesa seeka Ackram nga malaya yamala n'afuuka obuzibu kati ekyo kireke don't give more explanations kwa bulijjo okoma okunnyonnyola okola ensobi Ackram sirikako Ackram sirika teri yogonnyonnyola bye wayogeddeko bimala nawe ajja tikuluthum I don't expect you okola interview on the same issue even silence is the best mu biseera ebimu okusirika kyekisinga Ackram singa osirika don't explain anything Uganda court oba watemesa malaya n'akulemerera nga ka negotiation kaafa don't ring tokubira bantu masimu banange munyambe banange yogera kino story entuufu yaliwe ebyo kati tebikyagasa waliwo kibayita public opinion waliwo ne kibayita public court ekyakulamu kiyige kitegeera so kati nakulabye oli kasuku live kati wabadde oyogera biki Ackram sirika ebizibu byonna Ackram byolimu mawulire so ajja tukulusumu tukukulisayo Canada tugambire ku Ackram sheke Ackram asirikire waali tovuma bannamawulire toddamu kugenda ku program ng'oyogera ku kintu the issue is woba afuna malaya you got watemesa butcherman nebikulemerera so biveko in a mess for me the temperature has been high I have learned lessons when I take a esite mujja kuwulira it has been I will never repeat the mistake I have done sikyakola live wange security yandabula okuva bakubayisima amasasi nakyusaamu a word to a wise is enough we batayisima I got the message ninabye nakyusaamu kyobala bambi ono omwana ono gwe nalabye nga akatambike kali ikinze ku TikTok mwegendereze nnyo abantu bemuyita emikwano nze bakaye Wisdom bali bakwano bange nagule emotoka Kaye Wisdom tekyamusanyula mu kifo ky'okungamba congratulations omanyi Kaye Wisdom bwe yagamba mbwe emotoka si yange mwegendereze nnyo abantu bemuyita emikwano nze nali nina abantu naye nga si bakwano bange wootegerera mukwano gwo oguze ekintu Kaye Wisdom nagula Subaru eno ku sente zange after saving yagenda nakola video Kaye nga agamba mbwe emotoka si yange kati oyo aba mukwano gwoki nali e Dubai Kaye Wisdom yagamba nyenze kunyenya mugongo be bakwano baffe munnange naye nga wano Kaye Wisdom yatambulanga ebweru nga musupportinga nga I feel good for him era nga nzijano ne bagamba mukwano gwange Kaye ali UK n'ennugu mpala naye yatwawula bujja bye nnina bibaluma abana Uganda bayina eno mentality tibyoyina tebikusaana bisaana bonenga kola nnyo na kugatta bwongo teri azalibwanga mugagga fene tujja tetuyina ku nsi buli omu bamuzaala ali bwerere tukola bikole na maanyi gaffe n'abantu bufo kyokwebuzaako tire juni okikoze otya okuba nti ovuga Subaru ya mitwalo ena ejja $, tebaagala basigala bakuwalana
nengo nonya chi wabakola nga tekiriwo mbutufu nuko omuntu ono namukola ki wano mugawo omuntu asobola okuvuma nakuwebula ate ne yefuula victim yefuulu figure full figure asobola okuvuma nakuwemula ate namala ne yefuula moralist na junior gwanvumye nenga yakuvumye yasose nokuwemula kati ba moralist mu Uganda banji nenga ate bayina kuba makomera kaze Uganda najitegeera people living fake lives omuntu okuga nti osula kazaba akuvumye cha junior no ngati junior osula kisasi is that an abuse omuntu ogamba nti wisdom ovuga ali yankadde wamaawo oba omuvumye era hali yajavuga UAP. That's a fact. Abatabachayagala mazima is abantu bameze entondo neewunya. People no longer want the truth. Cha junior okuga mbusula kati awo oba omvumye wamma. Nemune twali banji nga tuyina emikwano batuvaako batuwalana. Ninga mazima ddala omuntu tomwagalizangako bubi. Yajjanga neewuwo n'omwaniriza. Nesawa ya lero akwogerera bubi. Yensi mwe tuwangaalira. Allah atusaasire. Naye dunia gye yatuleetamu abantu bayina emitima. N'abantu bayina ennaku ku mitima. Naye Mukama ayanguwako abasanyusi. Abantu bayina amaziga bakoleredde abantu ebintu. Omuntu takuyinaako luganda nakuyamba omusasula oti. How do you pay people? No magamba obulamu bunnemeredde nga gwe weeremeseza. Where there is an opportunity you see negativity. Abantu bemuwalana babakola ki? Leero tuula wansi tunuulira buli gw'owalana yakola ki? Tewali kye baabakola. Notanodduzize omuntu ngate ne video sizize ka ono omuvubuka kusho wa TikTok video yasoose nga yo yabadde naye zino wano omuntu akwata ekifaananyi kyo nakwata ekifaananyi kyo bulana ateekako omuntu mbagita Photoshop mwe mugenda kufa ojja kubula akamairinga omuntu Uganda WhatsApp group wano system zifudde eyatayisima omumanyi kati olaba kuba isima masasi isima yali ku level nge wa prime minister takonkona isima yali atuse ku level nge wa speaker takonkona nze naliko ne isima speaker namukubira essimu twagenda mwalu wa isima yogera ne General Muhoozi bamu kuba masasi ngense eraba polisi negambwe mundu ebalemi okuzuula akitegedde kubira ko Mukama engale z'amaanyi nze nakakana Junior nakakana nava ku bantu nava ku nsi anoonyako olutalo gwenduwa ayagala okwatagana nange we shall work together si kyeguya si kyamanyira si kyali munaku ezo embeera z'okwegula ez'okukomba abantu ebigere nazivaamu dda nze obulamu butambulanga we nabubala if you want fuck around with me fuck around with me. If you want peace, we live in harmony. Ize mu Uganda sitaina kyeneeguya. I live my life. Nava ku bantu. Twaberanga ne wisdom oyo nga tuseka ebinnyo, osinika ebinnyo olowooza olina muntu. Saa leero yankyawa. Agamba nga bwe ndi omubi. Nenga Junior ndi mubi wa. Bye nina byange sibbanga ku muntu. Ndi mubi wa. Nze atule ewe n'ensirika, atule wange n'ensirika. Amataka gange nzuno nina amataka ndirandi road. Nkeera kulambula amataka gange. Kuba tewaliwo intuluda. Kati funa obudde obuwala n'omuntu luyale. Enseno nayo yeewuunyisa. I get time to mpala negwe. Omuntu lolambula amataka go. Ntuno ntudde mu Subaru new model lwakuba mama omusana go gonfukidde omusana. Ekyo tekyali munga njigula. Gwenne yajinguzizo oja kunsasula sente zange.
nze sijja kutula mu Subaru ng'omusana gunjo kyabwe guti ninga ali mu Palestine amna sente nakuwa nyingi sebo yanguze mmotoka eno mwangamba ggulu lya ku nsi n'emmotoka eyo kyeringa muzira mwagala male kweyambula so n'olwekyo bannange tukwatagane jangu nebuuzeeko ti Juni enseko ozikuba otya nkwe kwa advise n'omuntu n'obeera ku soloti babeera ku soloti n'oyo senkubuge be banjogerako fulu figa yanjogerako nze nali wamanna muwummula ne oba oli awo ku soloti ogenda olaba akunyizeemu mu kapulogulaamu oba oli awo oli ku soloti oyina okola fulu figa w'omukola pulogulaamu ku soloti ne mutanjogerako tetambula agalako omutamiivu siba yakala kenzi wali agala nebake kuggwe private parts zino zange they are God given buli omu alina ebitundu bye ebyekyama the way you use them is out of my business nze Junior ne bwekusanga oli mulogi tebinkwatako those are your private parts that's why they are private buli omu addemba okukozesa omuniyo gwe nga bwagwagala use your anus the way you want it. It was given to you by Lord, not by God, by the state of Uganda. You use your breasts the way you want them. I don't give a shit. I'm a European. Mr. Junior, I'm a European. I'm a Westerner. From Western Europe. I'm a European. Akati ba mikwano mbumumbula akameyiringa kale jango bula akameyiringa ensi nkuttirewo n'omulambo nemegwa bewamu bivubuka mwe mukole itulwiji bulaka meru kati bambi akakana bambi kasajja kattu eyakikoze mukwano gwako ye yatadde byo bividiyo nono na future ya munno for what mufachinensi enensi ne wobera ne square mero z'amataka bagenda kuzika ali mu ntaana toyina kyogenda genda nakyo lwaki eddiini ebawedde emitima Kaye omunookera nowala n'ali enisikini bino bye biruma Kaye okyusiza wano ekuwa sipooti buli formula egikuwa yiyo maama kaakano akatabo mpya kuva Japan akatabo kaakano kaako kasaba okulula Subaru Forester bino bye biruma Wisdom bino bye bimpalanya ebyo byennyini bye bimpalanya ate nga sijja kukyusa mumbona za mweze emitwe omwana ayina amaalo ya nnyoko omuntu abeera tana amaalo ku kike mbu Junior ayina nnyo amaalo ku kyange obeera tana amaalo ku kikyo wale okuteekogwe ku mitwalo ena egya $1 gwe yasaamiridde muli eyo mulyankejje mbu Junior ayina amaalo byennina byange nnyoko si yabimpola nja kubalumya mutuuke mwesibe emiguwa manankani mwesibe emiguwa ku ndege nze Junior najja onkola eki nenwereka alwenzooli lwaki tetweyagali mutwagala tuli bubi wama Donizera nkubuuzizzaako nnyo maama Donizera wali onzitidde Dubai naalongo esente Donizera gwaziyina tuli batulaba ki mutuleke tugendeko e Dubai Donizera yiyo yantwala e Dubai muwoza Junior tukwagala nnyo nga tayinza kupaadde visa okwagala wabikolwa love is a action is a doing word osegera Donizera yatwala e Dubai mu 5 star maze Doni amaze okutwala e Dubai mulinda ngambo. Did you pay before you wait for what happened in Dubai? Mama Donizera, thank you for being a good friend. Mu bantu abalina emitima emirungi Donizera oyina omutima omulungi. Oyina sente naye teweeraga, you are down to earth. Yagula benzi ezo. Nojo tunulira buno obuvubuka walemererwa Bulaaya. Mbu Donizera tayina sente.
Sente za family. Jajjawo abate yagula ku gali mu kinana tobeera ne sente. Abantu abamuli bavu n'emizimu gye wamwe mwavu lubale we wamwe yabasombo. It's your ancestors who are disturbing you. That's why you are poor. Go to the graveyard of Kamile wansi wegairiye bajjajjabo. Wagaye muzije ko bwavo buno. Anti perfume oziraba. Twekuba busy ni mankani. Zaba walabu. Najigula Dubai perfume. Namwemba kubeko. Yino mama. Byonna donizera. Oluvawo Junior ina amalo ekambere n'amalo nenga ngakolera Dubai. Gwebera n'amalo ngotunda bumyu mu katale tonsiri walirako. Kambere n'amalo nganvuga Subaru. Lemera yonkutomere. Kambere n'amalo nganvuga Subaru. Gwebanga togayina ngovuga sipasiyo hali yasimanya vitizi bana abasamiza abavuga hali ya new model. Nze ntavuge motoka z'abasamize. Nzoiza kusanga mu sipasiyo nze. Ezaba kwasi bensenene. Nze no mutonga anti Junior aliovuze ku sipasiyo kivumo. Era aliwe kisajja kyansanze. Junior kakati sipasiyo wajitunze dine mukagwe saa kumanyira. Nze nalimvuze ku sipasiyo inzo jinsangama. Mwe muvugezi vitizi ezaba zisi hali ya zaba samize pulimo zaba buloka ba mataka ezo paso zaba etunzi bakaita mama yingi ya pole obusipasi yobulawumu aliwo wa taxi yanyiziza namugambye gojja kolobole motoka yange gwe benyigiriza ojja kutegera zegula gwe kaka nukatabo kapya Bajapani beba kampa. Muroza tugula nkadde impya najijja Japan. Order. Abibino. Sabana Uganda muga. Japan. Mapu yino. Japan je najigula space order. Era kati nyenda teka ko linnya lyange Mirundi 1. Hey! Mama, tunabiyagalira mutaka. Ngulira banaku nga bakuwa amagezi. Junior wandise osegula ttaka. Nzijako obunaku bwo. Ettaka lyankayana mu Uganda. Oyinza ogula ettaka mu Uganda gwe. Amataka gatuddeko ebyapa bisatu. Nganze tabaleze ngula ettaka nze. Mu Uganda njagula mu America. Ettaka nyenda digula mu America si mu Uganda. Bwoba yagala okufa stress gula ettaka mu Uganda. Limu liriko ebyapa ebyo. Buloka akuguza lero oba wakasasula naleto omulala ne namuguza nemwekubira mu kooti. Tagali mukwano gule mmotoka. Obugagga mmotoka kye kitibwa ky'omusajja ekisooka. Emmotoka kye kitibwa ky'omusajja kyatambula nakyo. Oba ennyumba onaagitwala gy'olaga. Kwene enkuba etonnya. Abantu muyina amayumba ne mutabulya ku bodaboda enfufu negenda ne mu kabina. Obwavu obo bajjudde n'obukopi. Tosana kwegulira kaka motoka. Owoza nze nina emizigo. Kale gitambulire mu ng'enkuba etonnya. Ne mutusaba buuli futi. Temunaaba bigere mu nyenkwawa. Nze sikyawa bantu lifuti. Omuntu oli mu motoka ya muno otandika okubuuza. Junior ne motoka wagigula meka. Munaku gwe singa ali omanyiza egula singa nkuwadde lifuti. Nze sikyagala banaku kubatwalako. Osanga omunaku n'omuwali futi ebigere biddugala. Alinye ku kapeti zange. Natandika okwebuuzisa. Junior ne motoka edduka meka. Bane Junior ne motoka nga nnungi. Bane Junior ne motoka agigula munaku gwe tonnafuna zigula Subaru. Tuuza akajanja tobuuza price. Nze abantu basobola okumbuuza mbweno Subaru nagigula sente meka ovuga Benz. Goyinza okumbuuza. Ne ovuga Paso. Oli mulawumu. Oli mu vitizi. Simanya firuda. Kati ombuuza otya. Nze obulamu butambulanga we nabubala. Nabala ku myaka 27 ja kuba nvuga Subaru. Mubereyo. Abakera ku social media kwasamira gwaine emirimu otusinga ki. Abajjuniyo balaba. Tebalina byamagezi bye bakola. Gwakola ebyamagezi otusinga ki. Kyekizibu ky'abanna Uganda eyo mentality bwino ojjejja mu bogus.
oyo malaya naye akusinga oyo yetunda agwate tunda osinga ki bwe mutegemu eyo bogus mentality nti buli ayine sente amala kwetunda mugende musome ku saving loan soma ku pay after return nze mukulu wange amuyampa amaduuka muganda wange amuyampa amaduuka nsoloza era mbeera mbalansinga bitabo in my free time kakati onoonya bagagga badonizera bakwagale ng'oli munaku mbujjuni yankonekitinga ewa donizera yasamira muli donizera sente zalina bamala mu connectinga muve mu byokunoonya connections create your own connections juni yanjala ontwale ewa genosala omugambe ki bozi byammwe ebitazimba ebyabaavu abantu bakola abantu bayigireko omuntu nobeera mu America ng'ekyobugagga kyoyina passport mbujjuni yazamwe British and a passport si document yo kebere mabega passports belong to government passport yange eriko property of Uganda nobeere bweru ng'edduuka lyoyina lyambugo mbujjuni I'm a businessman I'm in the United States otunda mbugo mu Uganda you are selling back across munawo oyogera mu bantu omusajja yanyiza mbujjuni anyenda kuleeta mu America namugampa ku bank statement yo atunda bumaso nze mujja kumanyira omuntu nomala emyaka 8 mu America ng'edduuka lyoyina e Uganda litunda mbugo obala bafu bafudde ng'amasimu g'okuba e Uganda gasanduuke embugo omutunzeewo mmeka abafunga tebakyafa which kind of business now I'm in the United States doing what loitering around right sigara mu kisenyi notunda spare there's some good money muli omwe ubanga nzige what you own in your names is your life let nobody lie you ekiri manya go bwe bulamu bwo era mudame nga wafudde byo tebasobola kusoma bya mulala nti byolese agati n'olwekyo work so much to have things in your name kibayita werethe jagendo jeyo loan mu banka ugambe ensi nti oli mugagga loan is not werethe it's a debit abasoma ledgers mu entrepreneurship debit and credit so don't zera bambi webale nnyo thank you for that good heart Dubai twanyumirwa kagani nalabya bana Uganda Dubai abamunga munja samira mbojoni ya wagamba tuli bubi muli bulungi okabana Uganda basinge Dubai mbo muli bulungi mfene mu mbitu byokwesiriwaza nga muli bulungi wa do you know what they call a good life mbojoni ya watugambye muli bubi chenalaba nze njogera mu percentage wasoma ku statistics a big number people who are working in the Middle East are not doing well that's a fact mvembe tubiye kisirusiru byo kwagala likes wano musiba mugamba government ebayambe kate mwafuuse dio bulungi wewa babali ye Dubai nga bali bulungi babale je bali ne babale percentage esinga mubonabona nasanga bana Uganda nga betundira ali ku banias girls netukira nerabira ate kati you want to credit what I saw go wasomesa research tutwala percentage nene sintono the Ugandans who are in the Middle East who are doing well bana Uganda baji bali Dubai bakola bulungi yes but the biggest majority are still struggling natambula maduka Dubai lyo duka lyo muna Uganda
mwatunda ngo yedduka liriye je tulidde balista timo kyotategera twava ku hoteli fenga tulidde wani yetu Junior njale nnuma ne akati nakulabye okola video emmere teyamala kulyato donizera yakwata abantu 72 n'asasula eryato lyabwerere ne bajja ne balya ne banwa ndoza mwabira bakulive kali balista time ekyamunyize enkoko ekifi kimwe ekya KFC nakati okabira otya KFC balista timo baiza wina videos okolanga weswaza kati wa past that level toddamu kabira mwenge na nkoko balista kama tubakumanyi balista nakuwanu oli musajja wa amaanyi wagenze ku TikTok promoter bye wakoze tebitegereka donizera mugagga sete tezimusala ye mugagga yeke yagenze Dubai abantu abagagga baveri mu America ne bapangisa abantu amatu ate n'abasasuza donizera yabagambe eryato liberi yabwerere buli omu yamusasulira abantu 72 tayari mu abagagga mwagala baliko ozopamye ku lyato ofuse ku lyato ly'omukazi lye yasasudde otawaliza ku lyato ly'omukazi lye yasasudde toyina kwadde 10 kyowaddeyo wabula ozolidde otawaliza ku lyato opamye ku lyato ofuse ku lyato lyotasasudde nomala n'okabira enkoko enkoko teyammaze waninga mine nkuwaddira mu 5 size 15 eza Uganda nogenda wali mu ba Filipino noli ekikomputa ba Filipino bayine mmere bagite ekikomputa dira mu 5 yazili wa sente zizo no nkyazina sente za Dubai zizino nkyazina so my brother balista ebya pate bireke ekintu kyobwerere munnange to complaining nga promoter ke munana akutumiddeko nyo wakola omulimo mulungi tetwayina sikando nawe pesete zaliwo donizera ku bintu bya sente mu mumanyi ekyo kyo kiri part of ali nyenyonyi na Las Vegas najjanga ze kukola ki kai aine nyumba mu Abu Dhabi bawe je yamulekera oli nawe mazima wanvu muntu aina amataka ebusabala nze banenja kufiira mu bagagga abanaku musoke mukole sente tunaabagala naye right now ne ekikopo kyenkuba kyalwiki nze abagagga manyi mukulu wange yamu ne donizera era mukulu wange yamu n'amala nkubira essimu kati nandawe yanjambalira ku luguudo kubanga awo mmanya akasente kazzo manyi ya mutayogera nnyo yampa amaduuka nagenda ne muga bulaza embeera ngeganye angamba Joni obona otya fenga aba family tuli wano mukulu wange yamu nanga zino assets nazizimbiramu ne mugamba wanji taata gana amaduuka wagazimbira fe uli family member atobone agenda olonde edduuka mama yamuwa baganda bange babiri yabawa nange nampa gyendi mbala bitabo Kaye Kaye obudde Wisdom bwanvumira mumbeera ku dduuka lyange ngambala nsinga kye bayita omukisa bwoba wawooma gwe mwiganda kola ebintu bisatu bane favor wooma osirike nyiriro osirike buli kimu ojja kukifuna Kaye Junior byonna mbiyina ndiko favor bampa buwi na wooma nesirika nkumuuka kuoma na kunyenya mugongo sister Kaye ogamba otyayenga dokuuliza Kaye nabalangira kapani yamwe gwe ne namulindwa pasente zange namulindwa pasente zange kapani yo najiranga in fact doni nyambo we namulindwa esimu yange kapani sajirange saki sajambala Kaye gama namulindwa ansasule
Saa kutuka kubanjiza mu media. Mwampereze sati na jambala nenjiranga. So namulindwa kola ku kitu kya ka payment ka PayPal. So nina mabanja manji Land Road yuna manja. So namulindwa Flavia madam ka PayPal kakoleko bangamba nyambale sati yo mugenda kusasula. Nina message sijira namulindwa. Sati tukawo tuli ba mikwano. Wayambyeko ku sister Kaye okumuyigiriza system ya America. Wadde nawe era tujimanyi nnyo kuba wakagenda. Toyinza kuva kubukedde ate n'otuukira mu kusomesa balala system. So Flavia namulindwa sister Kaye mundabire. Kaye fumba walabye ekyatuse ku Sheikh Ackram. Ate Sheikh Ackram sirikira woli todda mukola interview ne Ackram. Mama Kurusumu wankubira semu ngoli Canada nali business akwata. Nenja kujjayo tunyumye. Tugambire ku Sheikh Ackram tadda mukola interview silolonga fani. Bwaba yasalawo kutemesa malaya nga negotiation zaagwa asirike. Negati wabadde wakasuku live ngoyogere bitakwatagana. You are implicating yourself. Shut up. Oba yali bulaka meiro, oba wali otemeseza. There are things which are never explainable. Oja tubuli after some time. You can't fight a storm. Sheikh Ackram. Butcher man. Yay! Omukazi waba wali omututte kumusabula kwepicha. Nga negotiation yagwa kaze banga ajali mitwala ago je jabawula. Kwalo yagala kumwa 11. Mwave makindi nga muteseza. Nti ogena muwa 11. Omukazi bwamala otegera ati ali ne Sheikh Ackram Bakulusumu mbu nayongeza akasente. Kati ya negotiation wama wezagwa. Naye ekizibuzo kiri Sheikh Ackram wali obate walia. Ko omukazi wa mutwale wuwo. Walia obate walia. Nze kyenjagala okumanya Ackram. Era wobo onkubira essimu. Ackram tombulira what happened. Nze sikola ku side. Tell me Junior, I ate or not. We end the issue there and then. Sheikh Ackram Kurusumu. Sheikh Kurusumu Ackram febe twagala omanyi. Walia obate walia. Mukazi wa mulia. You didn't eat her or you ate her. Tunonye engeri gye tukutaasamu. Kwa obate wa mulia. Awo tuba tukikuba tutya nti tewa mulia. Messi nga media specialist. In fact Ackram mugamba wa mulia. Because the whole talk is eating the woman on notice. Bine bya negotiation tunabiddako. N'okutikko omukazi n'omujje makindi. Mpaka ng'omwaddeko buwiri futi. Sheikh Ackram Kurusumu. Tetuli basiru. Byokola ffe twabikola akola dda. Nze Junior bankwatidde mu bwenzi n'obufumbo bwange bwafa lwa bwenzi. Tasha singa wali afumba. Ne bwenzi najje ekikazi ku birthday ya Jeno Muhozi. Kyali kinyendo wananga kisava. Wano ku birthday ya Jeno Muhozi yali ekololo. We najje omwana omuyima nga ina amabere ga masongofu bwegati. Era nali tudde ne full figure oyo. Omwana nayitawo. Manyaba wala babasheshe bayina ke bakulamu wano. Nali ntudde bwenti nyendo okulaba omuwala anyirira. Bwabuuka ninga omuwala ono. Abuukira ki? Munange nga ngenda mu approachinga. Nga ngamba abantu nga ne mugamba jene mukomu inako Oluganda mbuye mbude ya distant relatives. Ne mugamba mama ngonyirira. Namusabusa mu sipasiyo yange. Nga ntwalaka. Mukazi wange Tasha yali angambye mbu yagenze kulaba mama we. So bwe yali angambye yali agenze kuwa mama we wamange nyumba njiri muzeka. Nga nawe Sheikh Ajati Kurusumu yabadde agenze Canada nange kyantukako. Tasha yangamba nyenze kulaba mama wange. Nange kwe kuleta ekinyarwanda. So nali ntandise okulya. Awe mpiwe zavugira awe bankubira. Tasha yankuba. Of course awo ne bankasukira ebintu ebweru. Neze era navayo ne mbagamba nti era bwali bwenzi.
Munsito wakanyanga facts. Never fight with wino. Munsi waliwo wokiriza. Nuga nakoze ensobi. Chikuyamba. Nze Junior nzikiriza mangu. Kanze media ndi mutwe wano. Kiri musayi. Amwe media specialist. Era bwe nagamba nti kituufu mukyala wange Tasha. Yankwatidde mu bwenzi. Buli omu yabivaako. Of course wano obwenzi sinawe no currency. Logic atizijjudde. So Sheeka akula musigwa asoose ne omutuukirivu ntagali ne bamukwata dda ne kaze sava. So a big issue. It's not. You are the one who is making it big to look as if it has never happened. Nze bankuba ne bankasukira ebintu ebyo ng'eyembwa ya Kaye erese kamera. Nganda we yaziri bweru. Bankuba. Of course era kati awo ne bandeeta kwanika ati nga nina ebinubule. Nekyo baba bankuba, abakazi bakuba. Ne mulopa ku police Tasha. But violence against men ne mugulako omusango. Nina nenkoma we wakane mugamba Tasha anva kulopa. So kati awo daddy wange yagenda okulaba nga nina wame ebinubule. Nambuza Junior wabadde ki? Of course you know my dad. Agala nnyo okubuuliriza. Junior wabadde ki? Walwanidde mu bbaala. Ani eyakubye? Of course daddy we yanemerako ne mugamba mukazi wange Tasha yankwatidde mu bwenzi. Okay, she found me cheating. Of course my dad era yali ku side yange. Naga no. Akuba atya mboli mwenzi. Akuba atya. Obwenzi kibi. That's what my dad was saying. So era na amuvuma. Nayagala ati nayagenda amukube. So my dad supported me. Nanga Junior tewabanga mukazi agamba ambo obwenzi kibi. Obwenzi bwavira ddala mu Bible. David teyayenda ku Basheba. Mu Bible mugisoma mwewunzise.